katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Webale okuweereza Mukama. Thank you for serving God. Webale kubeera Asha. Thank you for being an usher. Webale kubeera pastor. Thank you for being a pastor. Webale kubeera omusumba. Thank you for being a bishop. Webale kubeera omuyimbi. Thank you for being a musician. Badde nkuwa amagezi. But I wanted to tell you, Wamala okuweereza Mukama. after serving, Wamala okulikodinga ka CD ako. after recording your CD, Tokafuula mulimu. don't think it's an occupation. Genda ofuneyo ekika kya weema oziruke. Go find some things for you to make. Kikuyambe obuweereza obutafuula bizinensi, obuweereza businga is purely ministry. Buli kyokolera mu nyumba ya Mukama kibeere purely ministry. Naye nga bwe kiba kinaabaawo era bw'oba toyombe na church, obanga tobeere frustrated, obanga onosigala ng'oli muweereza ng'oli w'amaanyi, bw'omala okukola kye bayita obuweereza ng'okikoze nga buweereza, genda ofuneyo weema oziruke. Weema ezo zaalibwa okulunda enkoko, weema ezo zaalibwa okulima obutiko, weema ezo zaalibwa okulima ennyaanya, weema ezo yaliba botiiki, weema ezo yandiba saluuni, weema ezo yaliba obwa ticca, weema ezo gwaliba omulimu gwonna oguvaamu ssente. Yawula ministry gyawule ku bizinensi, ogenda kusurvivinga, tolyegatta ku bayomba, toliremwa, tebagenda kwendako bya kisiru. Mbukubanga oli sitaaka, mbukubanga ennyumba sensasule. Lwaki? Kubanga watendekebwa bulungi, wayigirizibwa bulungi nti olumala okuweereza Mukama ng'odduka ng'ogenda oluka weemazo. Omukama akumpeera omukisa. I want you to understand that if you're going to be a good minister, I want you to separate ministry from business. Not entangling business with ministry. Let ministry be purely ministry. So you have to find something to do. That after ministering, you're going to do something that gets money for you. It could be any business, it could be any vocation, whether it is poetry, whether it is painting, whatever work it is, you go and do it. Do something after ministry and let them be both separate. Bwe tujja mu church tuba tuzze kuweereza Mukama, si kukolera mu business mu linnya lya Yesu.